Yo, this is Rock Pantilla already in the day, Butserev omulungi akyagiriko nkwanirizaako nateerako page the news ankawe nti nenyongera okwebaza gyonna gye tussako engalo kansubiretse oli bulungi munange muganda wange ya omugenzi Aponye omubiri gwe gutwaliddwa wali eri erubaga okubanga ate gusabirwa era nga abanene mu biti ebyenjawulo basobodde okubaayo nga basabira omubiri gw'omugenzi obulanga ate omu ku baana b'omugenzi avudde bw'atyo n'ategeeza nti tewaba mukyala yenna avaayo ne yeetantala ng'agamba nti alese omwana w'omugenzi agamba nti taata waabwe afudde alese abaana 12 kwabo tekweyongerako omulala yenna mufunze bamulekwa banyiivu bazibu gagava mu ddwaliro ekkata si mabi nnyo okutwaliza awamu anti omulwadde akubye ku matu mwana mulenzi amanyiddwa nga Sami Award Mighty Family alabiseeko munange ng'agenda afunamu ku kangubanguba era ng'omukulu amanyiddwa nga Ziza Bafana y'omu ku abo basobodde okuba nga ate bamukyalirako mu ddwaliro gy'ali naye ng'omuntu ayina byanyumya oba byayogeddeko. Mwesabire nnyo bannayuganda, mwesabire nnyo. Simanyi nakumanya oba bye babagamba mubiwulira, naye mwesabire nnyo. Ku kitanda wano ndabiddewo ebintu bingi nnyo era ndabika nagenda okuva wano nga neeyongeddeko obukulu bwa myaka 5. Naye mu byonna kankubulira ebirinza okuyamba weerwaneko. Emmere eno gy'olaba olunaku bagireeta emirundi 4. Mwe muli kyenkya ne baleeta olanki nga tennatuuka, ne baleeta ate ku lanki ssaawa nga 7, ne baleeta ddina, ne baleeta ne ssapa. Ebintu bino baleeta ebyenjawulo. Kati wogenda otereeramu bakuwa olupapula n'osayininga by'oyagala. Naye omuntu asaavinga emmere mu malwaliro buli puleeti agibaguza emitwalo 4 egye Uganda, ze 40 riyalo oba 4 dirham. Naye sente ezo mu kusooka nali manyi ziri ku bbiiru yange, naye ne baŋŋamba nedda emmere ya gavumenti. Naye omulwadde n'obeera mu ddwaliro, gavumenti n'etasobola yadde okufandinga akacupa k'amazzi ng'oli mu ddwaliro, ow'omusolo, buli kimu, naye nga tebasobola yadde kufandinga akacupa k'amazzi. Naawe oli awo odda mu bantu n'oyogera nti Museveni simanyi mbuliki, Museveni yaleeta emirembe. Eddagala olyegulira, ow'omusolo, oli mu ddwaliro mbu lya gavumenti. Essuuka zino zikyusibwa buli lunaku. Kyekasuubira nti kiri emulamu. Wojja mu ddwaliro muno tewabeerawo muntu akugirako muve mu bino n'olwala ne bakutuma essuuka ne bakufunira ebinaakuyambako mu ddwaliro. Wano ojjanga wooli. Kale ndabye ebintu bingi. Katonda wanampa chance ey'okuva wano, ebyokulwanirira, ate ndabye bingi nnyo era obudde obuleekaana nja kuba na butono nnyo. Actually nange abantu abamu ngenda bafuula ababujingo bange nga olaba pulezidenti bw'alina bujingo nti ne waayasamata muddamu. Abantu abamu nange nyinza obafuula bujingo mu mbeera yonna. Naye nga kyekyo baganda bange, mweyongere okusaba, nange ndi eno neerwanako. Ate byebyo mukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone bekyabuzaabuza anti munange oluvannyuma lw'amawulire okuba nga atega spreadinga countrywide worldwide kyonna kyekiri. Yes, nti omukulu ono si mulwadde bw'atyo yavudde n'abeera nga ate atuwaka vidiyo kano n'atulaga nti yabadde asiibulwa okuva mu ddwaliro era nga yageze maaso okuba nga ateekako n'obubaka obugamba nti mwenna basobodde okuba nga ate mumusaasira mwebali nnyo mwebalire ddala namwe basobodde okuba nga ate muyimira wamu naye mwebali nnyo. Naye n'abategeeza nti mu kaseera kano si mweteefuteefu kubanga akola ki ayogerako eri abantu kubanga akyetaaga obudde okubanga awonera ddala. Naye ekyenyamiza abangi kwe kubanga ate bamulaba nga agenze e Toronto mu Canada okuperforminga.
I come with the music from my people. I come with a message from my people. Because it's Afrofest, I come with a lot of Africanness. I want to take you to Africa. You know, my friends, my name is Joseph Chameleon. Yosefu Mayanja nga bwolabye yatandise mpolampola nga ali awo ku katebe ate oluvannyuma yamaliriza nga amagulu akakoze ki ageegaseeko naye nga bwe tuvaayo eyo ye nakadama wange Queen wange akyabonaabona bannange ne ssente ye y'ekyeyo omukyala eyaweereza omwami we ensimbi yonna gyazze akola ku kyeyo yagirya wabula ngono lwatereddwa mu kaguli wali eri mu mbuga z'amateeka yategeezezza nti ensimbi ezo zonna nga zaali nnyingi omukyala zayogerako era yazikola yazijjawa yazikola atya kugamba ng'abuuza ebibuuzo bingi kyokka mu kuzirya teyagamba nti zaali nnyingi kati essaawa eno alaba nnyingi era yeebuuza omukyala yali akola mulimu ki ogwo ogwamuwanga ssente zifaanana bwe zityo atuuka okuba nga atagamba nti yakola ki yali ensimbi ze so nga ate ye mukyala Binzaba Ombwata omukyala Precious Rami ayongedde okuba nga ate akijanjawaza ku saidi ya mami ono yasalawo okuba nga ate abuganya mami essanyu paka lasti jjugira lasti boni wa mama Nakitto omukyala ono yagenzeeko awo e Mecca e Madina awo mu Saudi Arabia naye nga ono mukomawo bamwaniriza nga anoonya akalulu. Yo mukyala amanyiddwa nga Winnie Nwagi Fire Baby omuliro ayongedde okuba nga ate aguwanda naye nga ate baguwandulira ku mulundi guno bamulaze nti banyiivu bazibu waliwo akatambi akasokere ddala Winnie Nwagi nga agenda maaso okuba nga ate munange akasuka omukono gw'omwami yabadde amufuuwa ssente oba agusindika eri olwakuba omukono ogwo gwadde gutuukidde wano mu chesti n'amusindika munange n'obusente bonna ne bumaasuka eri ate bodyguard n'amala n'akola ki n'abulonda wabula ate ye omulala yasazeewo okuba nga ate amukuba
microphone naye ngono yabadde amulongoosa ngatto ng'oli bwana abeera omunange ng'awulira ayagala faani we alina akagoye ke yabadde nakaawa oba nkofira n'agezaako okuba nga ate amusimula ku ngatto Winnie Nwagi n'amukuba microphone ekyavuddemu okuba nga ate bamugoba ku stage n'obuccupa. Okwawukanako ku mirundi emirala gyazze nga atimpula ba fans be ba social media in-laws ne bamuwaana nti yoyo fire baby waffe bikube birina akamanyiro lwaki bikukwatirira. Ku mulundi guno abantu baawukanye nnyo naye era nga bagamba nti asusse bwe yandikomye. Ne tufunayo omwana omuzira nankubira ekiyimbi bwe kityo eccupa ne kikunkumula emiwumbo ku stage. Wallahi byabeeranga eyo nga binoonya bawagizi nga binoonya babiwagira byawozanga mu kube kayimba kange byateekamu ssente okulaba nga okufuna abawagizi ababiraba. Naye kati sawa zino kyemiima kibeemiimirako omanye abaana abali eyo abanoonya ababawagira nga babuze. Oba olowooza bakuwagira kubanga gw'osinga okuyimba kiyimba kyonna kyemiima mbone kyemiima tonkwatirira mulina okuwakitinga professional. Abo abantu be muyimbira abamu ekisooka baba batamidde. Ekyokubiri abantu abo be muyimbira sawa zino omusajja yabadde akukirininga ngatto takutte kabina takutte ku private parts zo novayo n'omukuba microphone bwotyo ate notandika okutwemiimirako mbu temumpisanga malaya tobangako malaya gwembwa gwe Winnie Nwagi tobeerangako malaya tugambe kyasaamirira kyonna kyemiima weemiima biki ebbanga lye mwanoonyanga abawagizi nga munoonya abawagira abawuliriza music wammwe kati saawa zino obafunye ate obamanyiira bakasitoma. Goloza gwosinga okuyimba nze saagala biyimbi bimanyiira bantu kubanga mwe abayimbi musitwagolinga nnyo okugezaako okuvaayo. Abaana bangi balemeddwa n'okuvaayo gwe okutuusawo wooli womanyirira abantu gwembwa. Nze saagala muyimbi amanyiira bantu siyina mukwano na muyimbi yenna ng'ovaayo omanyiira bantu sikiyina siyina. Winnie Nwagi Songs Avenue. Winnie Nwagi osusize empisa embi ku stage mukazi gwe senga nge Winnie Nwagi osusize empisa embi. Winnie Nwagi bato kyagala kuyimba likawo okuyimba genda okole business endala oba genda ku kyeyo setolinge naye ojja ku stage ng'olaga nti ojja toyagala ojje bakukase bukasi oba bakama aba Songs Avenue bakujjako sente nnyingi kuza stage ojja toyagala ng'enjawulo gibakukubako nene. Winnie Nwagi nga olaba videos nkugatidde mu video wenjawulo Winnie Nwagi ngali mukuba abantu abagezaako mukwatako bwo tokala kukwatako lwaki osembera mu maaso gaabwe yimbira eri mabega oba jamu n'akatimba oyimbire nga mu katimba. Winnie Nwagi osusize empisa embi ku stage yabadde wano nga aperforminga bamukubye n'obuccupa n'ebivira ku stage ne bamugobayo n'omuzindalo n'agusuulawo ate ng'akuba fani ng'akozesa mayike y'abanne agyono n'amala agende. Winnie Nwagi osusize empisa embi ku stage. Fire baby. Back to business. Tukomyewo buto. Winnie Nwagi. Bw'oba owulira okuyimba okukoyi obanga bakama bakuggyako sente nnyingi ku sente z'okolera nga bw'ojja okuyimba sente ziwandibadde ofuna sizofuna nga naawe olabira ddala bakubba ng'olabira ddala ojja toyagala. Winnie Nwagi weewala okugenda mu show z'abantu. Tiri atajja kukwatako oba toyagala kukwatako teeka ekirango ku radio oba ku TV oba ku social media ogamba abantu nti nze wemaze ku stage okuyimba temunkwatirira kubanga saagala aye tosembera we bali kubanga tebamanyi nti toyagala kukwatako bo tebamanyi nti toyagala kukwatako onalabye naye badde akufuwa ssente n'omukasoka wooti omukono n'ogusuula lwaki osembera mu maaso abantu we bali bo tebamanyi nti gwe toyagala kukwatira bafaani tobanenya bosi tebalina musango naawe gulwaki osembera mu maaso we bali kukwata kuyimbira ebbaka stage bayimbira ddala eri ku stage okubeera ebyuma. Nwagi bagenda tandika okukuba obuccupa ku stage nze nkubuulira bagenda tandika obutakuwa budde ku stage ejemize gy'olaga ku stage agayisagaga bigolaga ku stage. Winnie Nwagi Songs Avenue muyimbi omwe muwe sente ezimala temusobola mubuulirirako lwaki mumwongeza sente bino ebintu byatandise okukola bikakoyo okuyimba. Fire baby sikusabudde sikubye sikuvumi nkubuuliridde ffe tulina obagambako tunabagambe kandi n'abagambako naye amayisa amabi gasusse. Fire baby amayisa amabi gasusse bw'oba buli okuyimba okukoye genda otunde obuleega genda osale endibota genda otambuze emirondo genda otambuze ekyayi genda otambuze emmere genda okula edduuka ly'ebizibu gekola botiiki
bera nga bayimbi banna bajja ne bacamukako ne bafaani baabwe mwe mukola video nga mwemu ole bisambi biri bweru mwenyu gwotola olage amabina olage ebisambi ebirungi nokola video nga wonna mwenyu olanyula bafaani abali mubasikiriza mubalabira ddala nga wakukwatako kyakukola akutta busi kati ozo sembedde wali faani yita bimanyi nti gwe tuyagala kutiginya bwe tuyagala kutiginya yambala nga balema yambala nga ba Irene na mubiru yambala nga ba Juliana wewe space n'abantu ze kuyimba yimbire emabega omuntu tuyagala kukwata kato basemberera Winnie wacha Winnie wacha toka Winnie tutandise part 1 tandise ebinje byayogerwa ng'omugenzi Ivan Ssemwanga atuvudde ku maaso era nga mu bimu ku byo kwe kubanga ate munange bategeeza nga Zari bwe yeetaba mu kutta omwami ono naye nga olunaku olwaleero akyaziddwako ku programu asuze mutya Farida Nakazibwe nagenda maaso kubanga ate amubuuza ku bibuuzo omukyalo ono byannyonnyodde era ng'ategeezezza abantu nti Ivan yafa high blood pressure n'ogattako ne stroke ebintu ebifaanako ebityo omusayi gwamugenda mu bwongo kwegamba annyonnyodde embeera nga bwe yali n'alaga nti bambi tasobola kubanga ate ayinza okkira ku makya n'ateeka omukono mu kufa kwa taata w'abaana be wabula nga ate Zari tumuzizaako ku bbali katono y'omukulu amanyiddwa nga Alexis Kalima yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate asiima mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Scanner era n'ategeeza nti omwami ono alina omutima omunene ye muntu alina kando naye tagaana kukoleeza ku oyo yenna aba yeetaaza okumukoleezaako naddala abayimbi naga nti singa bonna balinga ono singa music industry ekomera ddala wala era nga yamusimye wabula nga ate ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Clever J kikakasiddwa nti ono yamusayininze under his management okitegeera jukira aina Fangon Forest era nga ye CEO waayo kakati wenjogera yasayininze Clever J ng'omuyimbi we kakati ali wansi awo okitegeera so katulabe olugendo gye lunaakoma oba gye lunaabatwala katubagalize ebirungi naye nga ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Landlord tukimanyi bungi nti ye ne ttiimu ye bayinawo tuli bulala concert era ng'egirabira ku Theatre La Bonita enakuzomezi gye kubeera nga 25 wabula oluvannyuma lwokubanga ate balangiridde omukulu amanyiddwa nga Mickey Sims Tufane naye yavuddeyo n'alangira nti ye ajja kubeera ku Freedom City ennaku z'omwezi zezimu kakati bino nno bye byatandise e Uganda tegeeri nange entegeeno bye biri awo kati kyonna kye kiri gwe awagira kwata gy'okwata nakyo kive mu ddiiro wabula nga ate era n'ensonga za DNA tezinakuba nga ate zissa mukono ngenda kuba nga ate nkulekera mwana mulenzi amanyiddwa nga TM Junior ng'agenda mu maaso kubanga ate naye awo endowooza ye ku DNA oba ekimwogeza bino kubanga talinayo mwana yenna oba talina gwe yali addeyo lubuto nze naawe naye nga yeeyo endowooza ye ekintu kya DNA tukigenda empola tukimanyi obwenzi bwo bwavadda ne mu Bible Yesu Kristo bakwata omukazi omwenzi ne bamuleeta ewa Yesu nti ekikazi kino kinzi nnyo ku kyalo kino Yesu Kristo nabaga atakikolanga kamukuba ejjinja tewali bonna bino bya Bible ebyawandiikibwa ekikazi kyali kyenzi naye nga kinyirira kye baleetawo mu Bible ne bakireeta ewa Yesu Kristo ne bavuga nti Yesu omukazi ono mwenzi muwomu naye tumukoye ku kyalo kino Yesu n'atunuulira bw'ati omukazi n'amutunuulira naga naye bannange bye ebyokusaaga bivyo atakikolanga kamukuba ejjinja teri yamukuba kakati gwayagaza DNA ozaagazaaki story mweri mu Bible si yange teyakigamba Yesu nti atendangako gwabakuba omukazi ono bonna abayudaaya batambula butambuzi ne bagenda era omukazi omwenzi ne bamulekawo ne Yesu era Bible tetubuulirangako nti omukazi ono afterwards bali bonna nga Yesu yamugamba ki nothing nze Junior mansi basibadde abaana kitegeera na Junior wazaala kitegeera nze kiŋŋanya okuzaala kubanga kati oyinza okubeera ne mukyalawo nga mwabadde mu kikolwa ejjo ku makya Kayemba n'agenda ewa mukwano gwo Kayemba era nabo ne babeera mu kikolwa kati omwana abawaani
abawani so obwenzi bwo tujja kubeera nabwo kwa bwavira ddala mu Bible webuli ne King David wama teyebereka Bathsheba. King David kabaka abantu basatu Katonda be yayagala mu Bible asoka ye David. David ne bwe yayonona Katonda yamuddiramu. David yesina yeka Katonda gwatabonereza. Namugamba David ku kyonkoze sijja kubonyabonya, nja kubonyabonya abaliddawo. Katonda yayagala David bannange. Mu Bible yonna ngisomye teri muntu Katonda gwe yayagala nga David. David abali mu lubiri lwe bwati agedwa Bathsheba kyali kikazi kisava nga kinene ngali mukunaaba bweyekuuta Bathsheba. Kumbe David yali mu lubiri bwati. David natunula David nga Holy Spirit yamuvuddeko dda tiyo mukazi. If David can be tempted nge nyumba ya David gye bagamba okufuga ensi, the woman tempted David. David bwe yekomba King David agenda okulaba ki Bathsheba yali mukazi musava. Bathsheba nga ina amabere mato bwegati. Kati Bathsheba abaana ababwati bwe omanya bakazi abo baba n'abanyo bayimba ennyimba ezagula vita omutujju. Tezibe embuzi zakutudde oli mu kidongo embuzi zakutudde hey mulabe Bathsheba lwe luyimba lwe kyali kiyimba mu Bible. Yo mulabe nga zina ne Teresa zizibange embuzi. Kumbe David yali waggulu amulaba. Lero byaddirira mwabitegera David yatumira w'amagye gamuleetere Bathsheba. Lero byaddirira munange David nga nkulaga obwenzi tyebitu bya DNA tubigende empola. Bino byenjogera biri mu Bible ekitabo ekitukuvu. Munange kwa awo nasomawo nnyo. Nze nga nkyakola divinity ku HS nasomanga stories. Ni story ya David nagisoma nga bwenkuba obufaananyi. So David King David nengo nga Bathsheba miramu nebi ebyo. Kakati n'olwekyo nze Junior tolina wejja n'ŋŋambira mbutudde mu bya DNA ebijja tuleeterera bwereere bizibu. Ne Bible era tebyagala nnyo. Mira kakati we bazaala omwana ne Bathsheba, God killed the boy but he didn't punish David. He didn't. Kwa waliwo ebintu ne Katonda wamma byatuluya nagana naye bye Bathsheba ye yamukema. Which God is a judge. Era naye atumulira evidence nti mukama wange Bathsheba ye yankemye. Era that's why Katonda teyapunishinga ku David. It was self-explanatory. Kyali kimu n'abya ku ssaawa ezo Bathsheba. So nze nange waliwo wembeera wamma ne neerabamu nga King David. Naye omukazi ono kyekimuyisa wano. Manyiza okuba nga wamu otuddeawo nga tobiriiko. Era omukazi ayitawo bwe yeeyisaawo bwadda n'omugaa mukazi gwe nga weeringira nnyo wano. Nga weeringira nnyo wano. Soyo oli mubbi. So ebintu by'obwenzi n'ebya DNA tubyesonyiwe. Mubireke. So era David na korachi na ayagala Bathsheba na tabawe na bosi. Bible negenda maaso Bible. So era nemu gundi nemu garden of Eden. So tusome nnyo ebitabo ebyawandiikibwa ate era tubitegeere amakulu gaabyo nti kino Katonda yali agala tulagaki. So David okwenda ku Bathsheba tiyali mistake. God wanted us to see something. Some women basobola okukema. Yakyo ekiŋŋanya okuzaala n'okuwasa.
Mwoza Junior lwaki sitozaala nze ndi Ronaldo ojane tusaininga contract nze ravu yange ya contract myaka 2 nga nyenda sinaga kuza baana bataliba tena ddala nga mukazi wo nze nabagamba bankuba kyeyo bakyala bamwe bali eno babalya oli eyo mbonoonya sente mugira muzinoonya ate ababoda abo totumanga wa boda wo mwine emize gy'okutuma ababoda mbakyala bamwe bwaleeta enva police ntagali tebamukwata wano man of God naye n'omukazi naye yali anyirira gwe bamukwata naye so si bipya ebyobwezi we just have to live with reality kuzaako abaana b'osobola gw'olaba ng'alinamu traits zo gw'oba okuza era nawe ng'omuzadde osobola okutulira n'ogawo n'owange oyo si wange naye togenda ku bya DNA oyinza okusanga temuliimu wuwo